Nsaba mwanyina zigwenzirako plose wali tanage nayaje nsaba ati gesigenda kuyita kwakugenda okwata ebifaananyi kano katooka ffe baana ga mukulu wange kakati gwe kankulekeyo sisita Lisa jangu kansembyeyo engirabulani gy'oli n'ambasada Tony mujjo wano kati kansembyeyo mukyala wange nabo wange Mayinja ngajja ettooke lya kumba n'enkoko etava mu seppiki waliyo gye biva ewaawo kanyanirize ababosi bange okuva ku Kingdom Media nabo bajje kakati nze byakeeke bino mufuule ekyo gwe kyoyagala abeere ku nsi eno Mukama. Kabaka nsabira obutalakinga mu bulamu bwe, ensawo ze teziibula ssente, famire ye tebule kyakulya, taata ne mu famire yonna Mukama nsaba mubatabaganyenga mu buli mbeera yonna gye banayitamu. Mukama mulungi wange, gwe Katonda gwe nsinza, nsaba omukisa okuva Kagere mpaka ku nviirize Mukama muwe omukisa obutalinaako buyinike. Bishop David Levixone Kiganda wamu ne Mamisindi Kiganda Nalongo eri mwami Mayinja okumwebaza olw'okubeera omuweereza omulungi ate era omukozi omuwulize, era yatutisse obubaka buno n'atugamba tumukwase obutongole ssebo webale ne webalire ddala Mukama akuwa omukisa era akukuume wamu n'omukyala n'abaana mu linnya lya Yesu.
neyanzike webale nnyo neyanzike bakama bange mukama bampeera omukisa webale nnyo kubeera mwebale kubeera mikwano mirungi mbagala nnyo mwebale kungumiikiriza adimiriza muwulirireko omuzindaalo ogwo okay kabwetuukaku Thank you.